Mukulu Keyton atubulidde yayogera ne Katonda yayogera ne Yesu fukamidde nsinza Mukama era eddoboozi ne lijja ne liŋŋamba nkolera kino kye kyaŋŋambye okukola sijja kyogera nga tutonda mu kifaananyi kyaffe kitegeeza ki tulina amaaso naye alina amaaso. Katonda alina amaaso, alina ennyindo tulina ennyindo, so alya naffe tulya ebyokulya byo sijja kuweerako obujulizi naye alina omumwa gw'ogerera gwayogera nange. So eddoboozi eryo oguwulira matu, oguwulira munda mu mutima, oguwulira otya? nkugambye ekisooka silence nze gye nawulira nali sigiwulirangako, kyokka ate ng'ewantu wendi wajjudde ebidongo. Wantu wendi waliwo ebidongo kuba kwaliko n'oluyimba lw'okusinza naye nga sikyaluwulira. Wonderboy ye channel koli kosinze okubanga tulaba Handspo Live agemanya gange olunaku olwaleero tusazeewo okubanga tujja mu mbeera bweti naye nga njagala okujjukiza Nina Macdon agezaako okulaba nga ekifaananyi ekyo naawe okiraba bulungi nnyo nga bw'okiraba. Then mikono gyaffe abatulabira mu bitundu eby'enjawulo twongera kuba nga tubasiiba, twongera okuba nga tubeebaza anti thank you ate na subscribe tell a friend mbeere nga musubscribe ate tubeere nga tutambulira ddala wamu nga bw'oyinza okuba nga ogoberera. Tutebamu ssente Mashadi Properties and Consultants abatunzi b'ettaka abasangibwa wali e Kawanda abanno bakugamba gendayo obulamu bubeere nga bukyuka olwo obupangisa olwo okukonkona n'ebintu ebigwa mu kkoweero. So abasangibwa wali Kawanda osobola okuba nga omukulu ennamba weri awo ku screen osobola okuba nga omukonako. Era still njagala okuba nga nkujjukiza meet and greet ennaku z'omwezi 29 Macdon promoter yagambye mujje tukyakale, mujje tunyumire, mujje tusanyukire wamu era nga buli kimu kiri malidadi sana. Emizannyo egy'enjawulo ejja beach wali ku Lutembe tugenda okubeera, so emitwalo 2 kitundu osobola okuba nga ogula Alba ticket ate noba nga otegatta tujja kubeerawo, tujja kubeera live and direct, buli kimu ekigenda mu maaso ojja kuba okifuna bulungi nnyo. Then olunaku lwaleero alina omwami gwendi naye njagala tube nga tuwayamuko ate emboozi eno naawe obe nga oginyumira bulungi nnyo. Omusajja muvubuka muto, is fresh, alabikira ddala bulungi nnyo. So omwana oba oli eyo osobola okuba nga ombuuliramu nemba nga obakabo tomanya ayinza okuba nko akyakkolera mu mbeera eyo naye akatandikira owaali ki ogamba otya? Ndi bulungi sebo, ogamba otya? Amannya bampita Keyton, so naye nga amatuufu ddala gali Kiganda Emmanuel Keyton. Keyton webale kunyirira Why? Tugezaako awala tebakusumbuwa why? Tubireke tubireko bagirawo nasumbuwaga biki naye ndowooza bibeerawo naye si kyamaanyi. Njala tutandikire omuntu aba yagala okuba nga akumanya Keyton ono yaani akola biki ebintu we bityo. So abatulaba mwenna ayagala okumanya ndi Keyton Emmanuel Keyton, the Prince of God, a gospel artist. So mpeereza Mukama okuyita mu kuyimba ennyimba. So ndowooza kyekyo omuntu yandiyagadde okumanya Keyton bwe wali okula wali muntu kika ki? Keyton bwe nali nkula nali omwana yali ava mu family like family era nga family eya wansi family eya bulijjo, but unfortunately nti taata ne mama baali bayawukanamuko, so ne tuba nga tukula eno tugendako ewa maama ne taata ne mostly twasinga kula na muzeeyi waffe. Wasoma? Nasomako. Lwaki ogamba wasomako? Nanti okusomako nnaku zino bw'otatuuka ku university obeera osomyeko busomi. Biki byasinga okusomoza ng'okula? Ebyasinga okunsomoza nga nkula mu buto bwange nyinza okugamba baaka eyo biseera ebyayita tulina okutandika okutegeera nze nganze tulina we twakulira tuli beeyo saidi z'Entebbe mukyala awo tunyinza okugamba nti Jjanyi. So ewantu eyo tulina we twakuliranga naye nga abantu
abatwetolodde tebaali bantu balungi either ati nti baalimu ebintu by'eddogoddogo ebyo bwe bityo so waliwo olunaku lumu engoye zange zaali ku waya so ne bagenda ne bazaanula ne bagenda ne bakolirako ebintuntu era ekintu ekyo kintawaanyiza nnyo kumala ebbanga ddene like kyoba omanya waliwo ogundi ejja ataaka ejja nempisa bubi nnyo enyiga omutima ennumi omutwe ereeta omusujja so ebintu bwe bityo ebitaliiko ki byesimanyi nako kiri awo wali ogezezaako kubijjanjaba nagezezaako ddala ate kati nyinza okugamba nti twagendako ne mu bajjajja eyo nawe twayitirako bajjajja awo ekituufu waliyo abakola gye bali naye n'abafere gye bali so tulina gye twagenda mukyala mukulukulu naye yagenda otubuulira nga sitole yonna nga bwe yabitunyumya n'abantu abali okumpi awo abali involved nga bebo ate nga tubamanyi naye ate nembakawo ne byetukozesa naye twatuuka ekisa ne tuga owaayi tetuyingirayo nnyo obujjanjabi nga teguggwa tewawona kale like tisaawona kubanga nanaabangako lyali nga ddagala nga naabangako naye era nemmala nga era kikomawo nti okuwona tekwali kwa permanent temwabanja ssente zammwe nga tebikoze permanent nanti era yali aweweezaako wali ogenda ew'omusawo nakuwa eddagala nerikuweweezaako nogaye nno waliwo enjawulo kati biki ebyo byaweweezanga era biki ebyo bye byaleetanga omutima okunnuma omutima gwali gunnuma omutwe nga gunnuma guli omutwe engeri gye gunnuma sinza nagunnyonnyola naye omutwe gwali gunnuma nti nomu ng'oyinza nozirikana ogweri so ebintu bwe bityo kwali kusobozebwa kubanga si nti kikibaddewo kaseera naye kuva mu buto bwange ekize kibeerawo kati wali ogezaako okufuna solution nyinza okugga nti nagifuna solution Katonda so by the way byebimu nekubye ne lwaki nasalawo okola ki okulokoka ndi musajja mulokole lwaki walokoka ensonga emu eyokubiri ndabye ebintu ebirala Mukama byakoze mu bulamu bwange ebyenjawulo like nali sitegera nnyo bintu bya Katonda wadde muzeeyi yakula musajja munaddiini eri mu Protestant naye ng'ebya Katonda tubigendako kitono manyi Sande eyo n'ogenda n'osaba n'okola otya n'odda naye awatandika okubeerawo okusoomoozebwawo okw'enjawulo nyinza okugamba nti waliwo ebintu ebyatuuka family issues ezatuukawo so nezitubaako netufa ewa muzeeyi netugenda ewa mama te mami already ali mulokole so twagenda ewa mami olamu nga bwobutegera ne butunyiganyigamu naye netulaba nga solution eri mu Katonda muzeeyi yayawukana ne mama naye netuddukirako ewa mukadde olugero story empanvu mukko tuyisizemu byosobola okwogera ku kamera oba tosobola kambiseewo byempisaawo ndowooza so story eyo muzeeyi ndowooza yava ku byakufuna ndowooza mukyala mulala nga bwobitegeera ebyo ebintu byabasebmaamu agenda n'atandika okukola akavuyo ewaka stepmama yabayisa bubi biki ebimu ku byakola kwakati oye nga kyobomanya bingi nga n'okuba kwotadde baba balina okusabula era balina okukuba ate ovanga ku nkuba ng'ate bw'amala naye okukuba ng'ate agenda ne wa muzeeyi nga naye ateekayo ensonga endala nga ne muzeeyi ayongera kuli biki ebyo kati njala ogiseko olunaku lumu lwotuukira ddala n'ogamba ne stepmother ono yali nawulira nga ntuuse naku kiro oyinza okujjukira waliwo olunaku awo tukeera awo
muzeeyi waffe yengera tuzikusa 11 nga bira abaagala wabweru so tukeera olukeera eggaali zabeerangawo ng'ogenda wa kuluzi ng'osindika ebidomola by'amazzi by'osindise naye nga bw'ate w'obituuse waka ng'abiyiwa ebintu ebyo naze nno gyebiri ngambirabana ne ku mpozi ne mu mizannyo bya ddala oleeta amazzi omuntu n'agayiwa oddeyo ng'ate nno twalinamu kasente nga bw'ogenda ogula aga taapu nga bamanya nga yagajje ku taapu ng'era n'agaagayiwa ayagala ga kuluzi so kati ate nga saawa we zituuka 2 ez'okumakya nga kyayita nabeera ki temunaba munywa nga bagamba leero temujja kumunywa kati mulinde lanki ate lanki nayo omuleeta olugezigezi nga nawe abikyusa so kati olunaku olwo ndowooza nakwata sente ndowooza za caayi zimuwa yaŋŋamba mpa sente ezo nga atudde alina byakola wali ne nkwata sente nezijja mu kisenge neziteeka ku mmeeza ova esadeni najja naŋŋamba baana temukyalina mpisa naŋŋamba nkusabye sente ozikuta oziteeke ku mmeeza natandika okuleeta lutalo kutandika kujomba ate awo ndowooza nali myaka kandabe 13 awo wewatyo 13 mba mwendi kati ngenda olaba atandise okuvuma ate ebyasinganga nze okunyiizanga akasitavuma nagata mukadde waffe kwa mukadde waffe yali talina buzibu mukadde omukyala so nga kati awo ng'ekyo kinyiiza nga mbeera ntambula nvawo bwenti famire yaffe omwami waffe ndowooza alina abaana 5 n'abaana 5 nze ndiwa alina abaana 6 nenze ndiwa kaŋŋambe nzaddirira asembayo kati bano abakulu baaliwo era baaliwo abakulu baalingawo naye ate nga bo kati ngeri gye baali abakulu nga tebaagala nnyo kubeera waka kubeera ffene waka almost yali yatutamyawo nga kacyankarano kangi omala okugiraawo sente nga awo okutambula ovaawo kuba ayogedde ebinyiiza atandika kunsikasika kumpisaayisaamu mpi naye kati nga omwana yakuzibwa ng'oli wa mpisa toyinza ate kutandika kulwanagana na muntu alinga nga maamawo so kati anga omuleekaana akuba bakubaawo misipi biki so ng'ate ebintu byakolewako ono muto wafaamu okuba emirawo omuto ebyo ebintu ebitali birungi so embeera eyo twasalawo n'olutalo we lwava waliwo n'olutalo awo ekyasingira ddala otugamba nti akatuveeyo bagenda awo mukulu wange bamukuba ejjinja ku moto ate tebalinawo conflicts awo ye ne muzeeyi waffe naye ate ekyannumanga wabeerangawo conflicts ye ffe ate abaana nga tetulina ngeri gye tubiyingiramu naye amala n'atuteekamu kati oli mukulu wange alinganga abataasa awo ebamukuba ejjinja naye kyasinga okunnuma nti ate muzeeyi teyabulaminga amukubye yagamba lwaki weyingiza mu bintu byotabaddeemu so neŋŋaa owaaye olaba bakubya ani olaba bakubye omukulu kati ate nze omuto so we babatwala eyo omujjanjaba biki naffe netugga owaaye akakatuveewo so nsonga mpanvu bintu bingi so nga webimanyi bye bakola kyobumanya nga bwe nkugambye nti yali aleeta nnyo akacyankalano kwegamba bino bintu bya mmere banyima mmere akola ebintu bingi awo ebimu betutasobola nakwogera naye yakubanga mukulu wange waliwo mukulu wange omuwala gwe yakubaawo yamukuba ne bamukwata ne bamutwala ne ku poliisi ne bamusiba nga ye agamba kimu nanti ekyo kyekyasinga nga otulumanga notusobera nga ye muzeeyi ate nga tabifaako kiri awo okimala kuba yakwata ne bamusiba n'avaawo awo naye omukyalo yali azaalayo omwana nga primature bano nga tatuuse so omwana yamala n'emyaka ndowooza nga 3
nga tannatuula so esobola okuba nga ezimu kuzaali ensonga ezamulumanga ensonga ndowooza ko yajjanga obusungu obwo mwana wadde kitalo yafaawo twamuziika ndowooza 2019 awo twamuziika ndowooza ku myaka nga 45 awo naye nga tannaba kwogera tannaba kutuula tannaba kinga mu mwana mugonvu so ndowooza kweyajjanga obusungu n'alyoka akola omuvuyo ewaka buli kimu kyatakola tekyaliyo. Ojja atya okulokoka? So kati awo bwe twava ewa muzeeyi ne twakeera na bukeezi ne tusibako muzeeyi olwafulumamu bw'ati naffe ne tufuluma ne tuzirinya na lino ne muto wange bali abakulu buli omu twavangawo mpolampola olaba bano bafuddewo bano bafunye we bagenda ne bano we bafunye we bagenda kyagenda okukoma nga tuli waaba babiri nze ne muto wange nga ate ffe bagenda okuleka wano affe ne tugenda so mugenda eyo wa mukadde yabeera yalina eyo gyalina kapoloti nakigalala kalo kali awo kazibuzibu nera kali ku Ntebe Road so eno ngewali madivani na majani so kati eyo kalo kenakigalala nako kaliko eddogo lyako kalo kenakigalala ebintu byekyalo eyo si bangu bebali abantu abatambuza bannaabwe kati nkunyumiza ki nakeerako lomu na zaalinganga ssaawa ndowooza 9 ogw'ekiro ng'olagawa saa 9 nga ndi mu nnyumba nzuukuka ngenda okuzuukuka nga okukwata omuto bwe wati nga gwonna gulinganga ogulimu ebinnyanya sintigamba nti oba bankuwe baki naye ng'omuto gulimu ekinnya ng'okikwatira ddala nga okiwulira ng'ekinnya kiri ddiipu ng'okwatamu booti nga wano buli wenkwata wano waliwo ekyali wano nga waliwo ekiri wano wekiti ng'omutwe sigutegeera kati ngenda ng'olowooza ki omala okukwata ng'ate gunnuma bitya ngenda naye nga waaye kankwata akaki akalabirwamu ntunula endaba eki ekiri mu mutwe nga tuvudde ku mutwe feesi yeyankanga ng'eri bwete eringa ya musota nange nga bwotidde nange bwe natya so byaddala watunula mu ndabirwamu ng'olaba feesi yo eringa ya musota ate twali tusuzeemu ndowooza ne mugundi ne mukulu wange awo omuwala ne muganda wange omuto so ne tuyita tubakawo gwe tuyita nga ndokose so ne tutandika osabasaba yanga mazobbira bo batya butinze tebanyinyonyola ne kye baalaba naye twagenda otuuka kati kyagenda otowulukuka okugamba nga okutowulukuka nga feesi yonna ezimbi nga n'amaaso saizi gye galimu bwe nakera ku makya bwe ntyo ne mala ndowooza wiiki nga nnamba nga ndi bwe ntyo so eyo waliyo ebizibuzibu naye batugamba ndowooza bwe twakagula waliwo enkaayana mukadde yagula kapoloti wali enkaayana kafu kaali keesuuliridde eyo tekaliimu mazzi masannyalaze gaali gakagiraagira awo so ng'embeera ate nga ne mami emirimu gyakola byakulimaalima so ng'embeera si nnungi jawamuya so naye nekimbako ekyokuyiga kyekwampanga nti wadde embeera mu buyaga gwaliwo nga mungi neera twasigala tuli balamu twasigala nga kwegamba weetuli twasigala so neŋŋamba bino ebintu byonna bye tuyiseemu kuba olwo lwennyini olunaku bansabira muganda wange ze nali manyi bino bye bawakwatako mu mitwe ne beecyangacyanga nti ziba za kamera basuba bagala byabo bamutomanya naye nze nalabako kubanga batuuka ne bansabira bamalako essaawa 2 ŋŋamba musumba yali agenda nakubuulira bw'ati ne bagamba tulinawo muganda waffe wano yeetaaga okukola ki okusabira kubanga agenze n'afuna ttaka gye tutamanyi bandeeta twalina ku kyoto ne batandika okusaba nga awanika emikono nze nenjiwanika manyi firimu njagala kuwona naye nga kanzikiriza ekyo nekijja omanyi ki
muganda wange bansabira ne bansabira ne sijja kulimba nga okugamba mbo nze nyeenya emikono guno omukono nga sinza agonyeenya nga actions zenkola sinza yagala zikola nga byokola okugamba okwetooloola nga sinza yagala okwetooloola nga byekola byokka nange ndabiraawo nkugamba ekinendooza oba gwalimu muzimu oba kyali nange saamanya naye ne basaba nga ninganga alina ekintu ekimpulira ekimpitamu bwe kiti so naye oluvannyuma lwolwo lunaku nagenda ntereera mpolampola nga sikyawulira na bulumi munda kuba nali mpuliramu obulumi munda naye nemanya nti awo mukama ye yamponya neŋŋamba ne wana badde mukama neri embeera mukama yagimpisizaamu so neŋŋaaka ndokokere ddala ebirala mosiri ng'ovudde ku influence ey'ewaka nti abasinga baali balokole tiyalinganga etteeka nti tugende ku kyaki naye nekiri kyenkugambye kiri ekyomubuto nsabye kyoba omanya waliwo ekiseera ekyatuukanga bulweki kirina okunkubamu ennaku nga 3 ekyomutima naye nasaba ne bansabira nako nekimalako emyaka 2 nga sizzeemu kifuna so era sijja kukulima mbu wakati mpozi okuwuliramu nga side effect okuwuliramu oba nga kwegamba obulumi obutonotono obwasigalira naye nga kyo kiringanga ekyaviirawo ddala kyova olaba wambuuza nti oba nafuna eddagala aga nti nafuna mukama eddagala lye mukama Handsful Live agemanya gange awonda bwejiko mputu kwesizo kwangwa tulaba tugezako kubanga tuwayamu n'omukulu Keyton agezako okutubulira so atuwulira ebimu ku byayiseemu musobola okumulaba ng'omwana omuto naye ebintu byayiseemu ebimu ku byayiseemu bikulu nnyo n'okusinga gwe nange ali mu kubanga otulaba naye nga ndina bakidoni tugeza kubanga tukwasaganya ensonga zino wagendako mu bajjajja n'ogendako kanisa era n'olokoka Yesu gyali okyogamba gyali kuba nze mirundi mingi gye mpulidde okubeerawo okwo oba gye experience nzeemu nti waali mirundi mingi gye nkirabye nze mulimu ebintu mu bulamu bwange nze nali simanyi naye mulimu ebintu mu bulamu bwange byensabye ogenda olaba nga tekize nga bwe kiri nga bwe wakisaba kyennyini Katonda n'akikuwa nga bwe kiri ogenda okulaba nga tekize nga bwe kiri waliwo olunaku lumu nze Katonda we yampita okola ki okuyimba kwennyini Keyton tutambule mpola Katonda yakubira simu yajja n'akusanga yakuyita atya nanti kati bintu bino ebyokulokoka manyi oba tolokose oyinza okikunyonyola notakitegeera naye bw'olokoka ofuna mwoyo mutukuvu yajja kitegeera kale so bw'olokoka ofuna mwoyo mutukuvu naye bw'otandika okusaba bw'oti waliwo omuntu okubeera ng'osaba gy'okoma okusaba omanye okusaba obeera oyogera ne Katonda gy'okoma okwogera ne Katonda otuuka muli munda muggwe okuva ku bwongo ne ku mutima n'owulira eddoboozi nga liddamu obeera nga nze nakiwulira kuba nalinganga ataliiwo bino ebidongo n'omusomba eyali asabisa nga ninganga atamuwulira eddoboozi ne linziramu era nga liŋŋamba nali nsaba bingi nsaba omanye obeera oyina ebyetaago osaba kino osaba kiri so naye muli nendowoozamu naye ate nze kikyemukoledde ani Katonda nze kikyemukoledde Katonda nali ndowoozamu muli ndowooza era kyo kyennyini ye yakireeta ekyo ekibuuzo mu nze
osaba kino osaba kiri naye gwe Mukama kikyo omukoledde. Nagenda owulira eddoboozi nga liŋŋamba njagala ompeereze, njagala onnyimbire. Ekintu ekyo kyantukako emirundi 3 ng'eddoboozi liŋŋamba nti njagala, eryasooka nti njagala ompeereze, ndowooza nesikitegera bulungi. Kyogeza kugamba muli wayogera ne Katonda. Katonda ayogera naye kuba yatutonda alina emimwa. Katonda alina emimwa? Alina emimwa, yatutonda mu kifaananyi kye. Ofaanana kapere? Ofaanana Ssebabi? Naye si bantu, naye Katonda alina emimwa. Waliwo kifaananyi nawe kya Katonda? Exactly. Kuba Katonda alina emimwa. Nze si bafaanana appearance yange, ate tubeera tugenda kati kudda mu science. Appearance yange tekitegeeza nsifaanana Katonda. Lwaki? Waliwo oli omuntu okubeera nga just kyo kyayitirayo obuyitizi kuva ku bazadde be nti bo baali bafaanana bwe batyo, nti oli omuntu okubeera ng'ono mweru ate ono muddugavu. Naye nga kiri nti wabanga atutonda mu kifaananyi kyaffe kitegeeza ki? Tulina amaaso naye alina amaaso. Katonda alina amaaso. Alina ennyindo, tulina ennyindo. So alya naffe tulya. Ebyokulya byo sijja kuweerako obujulizi naye alina omumwa gw'ogerera gw'ayogera nange. So nenkiwulira okuva mu bwongo bwange, ate eddoboozi ne libeera nga n'eryogera okumpi n'amatu gange, oli alinganga nkuba akaama ku matu, naye ate nga kisinga kuvugira mu bwongo bwange. So ekisooka nti njagala ompeereze, ndoza nesikitegera bulungi. Ogwaddako si ku lunaku lwe lumu, olwaddako naŋŋamba njagala onnyimbire. Kati nali nsaba nga nŋamba kiki kyategeeza. So namala nakiŋŋamba njagala onyimbe. Kati ninyo yakugamba yali Yesu, yali Katonda. Ogenda kubitabula kati ate. Nange byanti biri mu kunsukkako nange. Ogenda obitabulira. Amaloboozi nze sigaawula. Amaloboozi togaawula. Bayinza okuba bajja lumu. Oba yajja. Ate njagezaako kugatta bitegeere. Naye kyoba omanya kiri bwe kiti ekisooka. Waliyo kye bayita Trinity. Trinity kyeki? Gwe mwoyo. Trinity kyekyo kye bayita okubeera nti Katonda, bakatonda basatu mu Katonda omu. Waliyo kiwuliddeko ekyo. Mwoyo Omwana, Mwoyo Mutukuvu ne Katonda Kitaffe. Katonda Mwana, Katonda Kitaffe ne Katonda Mutukuvu. So waliwo Holy Spirit, ne wabeerawo Omwana we Katonda, so ate ne wabeerawo nani? Ne Katonda yennyini. Naye ate Bayibuli erina weegambira nti ate nti kigambo yali Katonda, ng'eyogera kwani, ng'eyogera ku Yesu, kuba Yesu ye kigambo wa Katonda gwatusindika akole atya ayogere gye tuli. So Bayibuli erina weegambira nti kigambo yali ki? Katonda. Kitegeeza Yesu ki? Katonda. Kati so simanyi ko wonna yajja kigambo yali Katonda. Yesu ye Katonda. Yesu ye kigambo. Ate nga Bayibuli egambye nti kigambo ye Katonda. Ti kigambo yali Katonda. Ani yatutonda? Ani yatutonda? Katonda. Yesu ye Katonda. Hands Pro Life gayagari abanda WG yejeno kutuli atulina omukulu Keyton atubulira yayogera ne Katonda, yayogera ne Yesu. Yadde nga nze binnemye okutegeera naye ndowooza mumusigako okutegeera abatulaba era ndowooza musooka nga mubitegeera. So omala okwogera naye amaloboozi gakujjira, realizing otya nti ono ye Katonda era message eno ekituufu antumye yaddala. So nange omanyi ebintu bino oba toli mwoyo bulungi bibeeramu era okubuusabuusa. So amaze obiŋŋambe ofulumya ekkanisa era obulamu busigadde kyekimu. Naye kyenyinza okugamba yo talent naliyo njirina kuva dda nga njagala okuyimba. So kati okubeera nga njagala okuyimba nga njiyayiyayawe n'ennyimba biki mpola mpola awo, naye ate nagenda lunaku lumu natuula awo nalina mu bitabo byange awo biki endo nenzira emabega g'ekitabo
nempandiika oluyimba ku Katonda nempandiika ya oluyimba kyaddira ku maloboozi kugenda kuwandiika luyimba tewatyamu n'ogamba oba kikino ekigambo yimba saatyamu kuba olwedde nze nali manyi baali batugamba nga Katonda ayogera biki kuba si kyekyo kyokka kyeyali ayogeddeko nange bingi byayogedde waliwo ekintu Katonda kyeyaŋŋamba nkole naŋŋakole ekintu kino lwakeera lutya olunaku olwo oba luliyiseemu speed olunaku lwali era lwali lwakyaki lwakusaba zikeerera nga za bulijjo sinti ogenda kulaba omwezi nga gwegasse n'omusa lukeera ng'olwa bulijjo naye ekibeeramu within kyekikola amakulu so kyekyaliwo kwolwo ekyaliwo kwolwo fukamidde nsinza Mukama era eddoboozi ne lijja ne liŋŋamba nkolera kino kyekyaŋŋambye okukola sijja kyogera naye kyali kirungi naye buli bwe nakola ekintu ekyo kuba nali nkikola wiikiri naye buli bwe nakolanga ekintu ekyo wiiki yambeereranga nnungi nnyo toyagala kukigamba balala nabo bakikole nabo bafune omanye ebintu bino ebyokukkiriza kisinziira waliwo omuntu okubeera si nti ogenda kukola kinakola ofunemu wabula kiri ku ani yakugamba era lwaki yagamba okukola okikole kiki yali agambe Katonda nga kyali kyanjawulo era wakikola kina impact nga kyosobola okukyogera nga kyensobola okyogera kyebumanya mpozi kyeyali aŋŋambyeko kyenali nsabye waliwo mpozi kyenyinza okugamba waliwo bye nali nsabye nanziramu naŋŋamba nti yes kijja kubeera kuba awe nakolera senior 4 nasaba Katonda ne first grade nemugamba nomugamba asagala nnyo okumpa max nyingi nemugamba omunana wali togwagala munana naguga waayi wali abakoleredde omunana muganda nga abaana basoma ebitabo waliwo n'ababifiiramu naye nga nze namusaba 3 n'agamba almost kata nga bino byetubeerawo nti noziwandiika nti eno nti gono njagala 2 nti kano njagala kamu kata ziveeyo completely nga we nali nzaagala Katonda noyogera naye budde ki bwajja naye nayogera Katonda ono nkugaye nti ne time omanyi nga bwe nkugaye nti bw'olokoka ofuna mwoyo mutukuvu so mwoyo mutukuvu atubeera ali munda muffe so kati gwe kiri gy'oli okumuactivatinga kasita otandika okusaba automatically Katonda abeera agenda kujja kuba ne mwoyo mutukuvu Katonda otandise okuwandiika ennyimba so neŋŋamba naye ebintu bino ebyokuyimba sibimanyi nnyo nali ne kamera zino nzitya ngenda kukola ntya naye neŋŋamba naye nemuga nti Katonda bwe kibanga oŋŋambye nti nkole ki nti nyimbe nti nkuweereze njagala obeeko ebintu byonkolera nange ndabe nti oyagala nyimbe ekisooka namugamba ampe ennyimba nga ngamba nti yazino ennyimba zinyini zivudde gyali zivudde wa Katonda nga nenzifuna ate namugamba ennyimba zaali 3 mu wiiki emu Katonda yakuwa ennyimba oba Yesu mwoyo mutukuvu kolo yali mwoyo mutukuvu kolo yali Yesu oba Katonda kuba nange nkwata peeni kyobumanya tonoonyereza nnyo yinza obutafunawo njawulo ansa yinza okufuna mulimu bye yeesigaliza ye nga ye so nkwata peeni ngenda nowandiika awo ngenda olaba mpandiisa olusoka mu wiiki emu mpandiisa olwokubiri mu wiiki emu nempandiika n'olwokusatu ate nga wozuwulira ennyimba ddala ddala nga nnyimba nnungi nnyo 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 kolina luno lwenakafulumyawo Yesu mulamu so ogenda mu studio kati ate awo wenjagala n'okudda nawe nyine mbadde nzira ku bya studio ninga kati ngenda tandikirawa kwekituufu sinza kugamba nti ninamu n'akasente akali awo biki ebintu bya bulamu bwakuyiyayiya naye
waliwo we nali ne mpulira ebigambo nti Katonda bw'abanga yakuwa vision, Katonda bakuwadde vision abajja kuwa ne provision. Abiwulira ku TV. Yeah. So waliwo omwe yabyogera ekintu ekyo ne kisigala mu bwongo bwange era ne nzijamu okweraliikirira mu mutima gwange. Then just one day mbeera ndi ku church eyo ne wabeerawo omusajja ajja okukwata ebifaananyi nga yaani ye vocal, so producer wange awo, so ye vocal ne baŋŋamba biki baali bamanyi ku church nti nyimba kubanga yeŋŋamba waamu awo rap biki, so bandaga nangawe producer. So one day namuwamu obudde n'olunaku lwaddako ne mu approachinga ne muliramu awo nti ndi muyimbi Mukama yampita biki ate nga naye musajja mulokole. Naŋŋamba namusabako ne muyimbiremu awo ne muyimbiramu. Nyimba zowandiika nga nnungi, nyimba nze zewandiika almost ndoza kati ninangaana ne tuli eyo tuzikolako mpola mpola. So naŋŋamba ojja kujja ku studio yange. Bwe nagenda ku studio saasooka genda ku studio kuba yali asabye awo akasente nga akasente sente ndaba kangi mugaye. Naŋŋamba kati nabeerawo nga nnemeddeko ndowooza nga muli Mukama yayogera naye ndowooza sijja kulimba simanyi naye ndowooza Mukama yayogera naye. So namala naŋŋamba nti gwe jangu tulikodinge ebyakasente nze tujja kuteeseganyanga kati nkugamba nti mpaayo zino ya so era sijja kuga nti nera sente zenteeka mu music wange eziri awo byonna bya Mukama era Mukama eyo paasi yaginkubira ne video nagikoze Saturday mu sente. So byonna byebyo byenamusaba si luseke. Mukama nasaba Mukama ne mugamba kola kino ne kino abikoze. Nyimba zimpadde studio akisinziira kukkirizako na waba akutumya ekyoba omanya abeera ajja kukukolera. Tugende kulimba olupya. Lulimba olupya baluyita He Leads My Way. He Leads My Way. He Leads My Way natambula atya? Akapera kagamba ono yayamba amanyi g'omubiwe gajja yagagoba ye kabaka ye baba ne betusaba erono yabigaba amaziga yagasangula amakuba agazibye erono yagagula mu kiro yamanya ne bwe tusula ali mu bwengula kufe kwatunula Alpha and Omega ebyange yabitegeka. He leads my way biganye nabisengeka kuba yewe meka. He leads my way. He leads my way. Yeah. Oyimba kuchi? I like chicho oyimba ko mu He Leads My Way. He Leads My Way. Message edimu nti Katonda yankulembera yakulembera makulu. Yeah. Abantu bayinza kufuna abakyala bayinza kufuna atya music wange? Music wange na YouTube channel yange erimanya Wuno Keyton ku TikTok nayo gyendi, so basobola okufuna music wange. So ketutambulire ku YouTube tujja ku upgrading ampola. Ku TikTok kwali omukulu kati ninyo batumaliriza. Boyogera ne Yesu TikTok enagimanyi. Ebyo agamagezi yagatuwa tugakozesa. Abakolerako babikole nafe abayimbirako abaweerezako Mukama tumuweereze. Uganda atumanyi Yesu gwenga yogera naye? Tumanyi kuba wano ffe embeera gye tulimu ajagala. Embeera gye tulimu tajagala naye tumanyi ensonga lwaki kuba waliwo embeera esobola okuleetawo nga Katonda ayagala mumujjukire mumutegeere mwenenye nejjali. Mukama atumanyi nga Uganda kuba ndowooza mabegakaawo tujjukira embeera ya COVID. Abakulembeze baffe abamanyi. Nabo abamanyi teri bukulu butava eriye.
embeera ya covid teyatuyisa buwinga bannayuganda ng'ensi endala ndowooza namwe mwakiraba akimanyi kimala mulimu abafa enjala era mu buli nsi mulimu abafa enjala Live okujjako ng'olina kyoyagala okubanga ogattako mboozi gye tunyumiza olwaleero mboozi ndowooza gye tunyumiza olwaleero just njagala kwebaza aba Wonderboy Eugene nebaza n'abatulaba mwengera okulaba n'okusubscribinga mbaagala nnyo naye Mukama yasinga okubaagala abalokoka mweyongere okulokoka Mukama gy'ali ebyaddala talimba so byebyo ebigambo byange tujja kukoma wano mukulu inshallah tujja kuba tumweyongeza omulundi ogunaddako. Amina.